rahmatullahi wa barakatuh. Osibye otya muganda mumanyinaze gye baliko gyotusizaako engalo lunaku olwaleero abafuniddemu okusoomoozebwa okutali kumu tubasaasirako nnyo nga bulijjo netusaba Allah subhanahu wa ta'ala bagumye abayise mu mbeera ey'okusoomooza gye muyitamu akadde kano naddala mmwe abafiiriddwako abammwe tubagamba bugambi nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuliwa Mukama Katonda gyali gye twava ate gyali gye tugenda okuddizibwa. Kale nno mu kufa kwa bannaffe n'okuvaawo kwa bannaffe tufunemu ekyokuyiga tumanye nti naffe akadde konna yembeera oba lyekkubo lye tugenda okukwata wabula twetereze tusobole okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga tusiimiddwa. Nammwe abafunye ebirungi tubayozaayoza tuli mu weekend abamu beetegekera mikolo egitali gimu abamu olwedde muli mikolo naye ogamba nti pulogulamu eno tejja kunsubwa kansooke njirabe ate ndyoke neeyongereyo n'enteekateeka endala. Kale nno era mu mbeera efaananako bwetyo nga bulijjo tubale mukadde waffe Sheikh Qasim Ahmed Kiyingi era nga tuli naye mu studio akadde kano tugenda kutambula ffenna ku kibuuzo kyo. Enamba kwoweereza obubaka bwo oba ekibuuzo kyo egenda kujja ku screen yaawo naye nsobola okugikuwa akadde kano n'oba nga weteekateeka bulungi okuba nti obuuza ekibuuzo kyo nakyo kisobole okuddibwamu ku 0758 0758 emu mukaaga musanvu mirundi esatu musanvu eri 0758 emu mukaaga musanvu. Eyi namba kugenda okuyita okuba obutereefu mu studio ate ekibuuzo kyo kibeere nga kiwulikika eri ensi yonna ate obeere nga oddibwamu. Naye osobola kutuweereza obubaka ku message ku WhatsApp. Namba ya WhatsApp osobola okugiweerezaako message yo era obubaka tugenda kuba nga tubufuna ekibuuzo tugenda kuba nga tukifuna ku 0702 46 23 9 0702 46 23 9 okuweerezako message yo oba ekibuuzo kyo tugenda kuba nga tukifuna bulungi. Kkiriza akadde kano nsaba mukadde wange Sheikh Qasim kubuuzeeko. Naam Sheikh. Abatulaba abalungi yonna gye muli, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Pozzi umma mu kutwaliza awamu umma y'obusiraamu yonna ekiseera kino n'ekiseera kyonna naddala ekyakulembera naye naddala kino tuli mu butaluuni tugezeseddwa nnyo ne Isirayiri etta abasiraamu nga bweyagala. Isirayiri eri fawqa al-qanun waggulu w'amateeka ate nejjayo abatali basiraamu abamu sijaga bonna naddala abazungu kye bali eri obuki obusiraamu tekyeyoleka lwatu tebatwagala kubanga kimanyiddwa nti ensi eyo y'Abapalestine bano banyaganyage nga bayambibwa basenzebwa obusenzebwa nga bayambibwa Abamerika naddala abazungu Abangereza awa Britania ensi ekyeyo British Bungereza. Naam, naye bali babawa buli kyakulwanyisa babawa buli kimu. Ensi yonna kumpi baginyaga n'akatundu ke basigaza akatono nako saawa eno bakeetaaga. Ashaddu ekisinga ku ekyo okuba nti Qudus awali omuzikiti gwaffe naam we baagala okuteeka ekitebe ate n'Amerika neebawa olw'okuseera n'eggulawo n'embase yaayo mu Qudus mu kifo ekisangibwamu omuzikiti al-Masjid al-Aqsa. N'etakoma ku ekyo bw'oba weetegereza Hamas ne Qassam abalwanirira ensi yaabwe abalwanirira obwetwaze batono nnyo naye Amerika kye yakoze
president omulamba ne yeesitula n'agenda mu Isirairi n'atuuka n'okugamba nti Abaisirairi baddembe okukola kye baagala bakuyita kwerwanako naye singa abasiraamu be bakola ekyo singa abantu bagaba abasiraamu bannalukalala batujju okutta abaana abato okusuula bbomu ku bizimbe ku malwaliro saawa eno bakatta n'okuziyiza emmere byonna kati enkola eyo mu butuufu omuwandiisi omu Sheikh Kinobe Allah mutusaasire amutukuumire eyatugamba ekitabo kino naam tukisome maadha khasira alalam binhitaati almuslimin ensi yafiirwa ki kyategeeza nti ensi yafiirwa kinini nnyo abasiraamu okukka wansi okukkakkana kuba ssaawa eno Amerika neereeta n'emmeeri yaayo esitula ennyonyi ezisukka mu 100 lugogoma naam neereeta n'eyokubiri naye nga be balwanyisa baalubatu neesindika n'abajaasi baayo mu ddwaniro abajaasi abasukka mu 1000 kigambibwa kyenasembyeyo okuwulira basukka ne mu 1000 emeka ennya oyinza okuga nti amawanga g'obusiraamu gali luddawa guthaun ka guthai assail bo abazungu bamanya abasiraamu kiki bali ne batwawulayawulamu ne bajjawo obukulembeze obwa Uthman kuba bwe bwali bugatta baki abasiraamu dawlatul Uthmaniya mwabisoma ne batwawulayawulamu ne bateeka abasiraamu abakulembeze kuki ku ntoli zaabwe kwe batambulira nga balina okukola ki okubasalirawo teri muwarabu teri musiraamu muwarabu kankyogere ntyo saawa eno ayinza kunyeenya ki mutwe nkuyite kusitula mutwe balaba gakunyeenya mutwe ebintu bigenda ne bituyingiramu teri asobola kusitula mutwe amanyi bano be bamuteekawo bano be bamukuuma wagezaako okusitula omutwe agudde ekirala naam abawarabu ne batya nnyo abazungu naam okubasinza okusinza kutyani yakhafuna minhum ka khashyati llah au ashad khashya babatyo nga bwe balitidde Katonda oba okusingawo ekyo ne kituleetera obuzibu ekirala naam abaali agadde okugenda okulwanirira basiraamu bannaabwe bamujahidun ne babanga ate era abawarabu babalemesa tebakkiriza bakole ki bayingireyo ekirala pokopoko gwe basaasaanya Iraani yayogedde Iraani yerwanirira obusiraamu ekyakyogera tamanyi Iraani kyeki Iraani ne Isirairi ba mukago Iraani Amerika Isirairi be bamu kigendererwa kyabwe kusaanyawo ki busiraamu n'olwekyo asuubira nti Iraani tejja kulwanirira obusiraamu Hizbullah simanyi yakoze kino simanyi Iraani yaboggodde ekyo tekiriyo ekyo temukisuubira wabula Amerika yegatta naam n'abazungu Amerika yegatta n'aba Iraani basaanyewo obusiraamu kyovula olutalo lwa Syria naam lwali lugenda kuwangulwa abasunni ne Amerika nebavaamu era neteekawoyo omushiya Yemen bwetyo Iraq bwetyo Afghanistan yo Katonda yatuyamba oluvannyuma lw'emyaka 2 ne bakola ki ne bavaayo naye era bo balaba nti bayina kuawwadha ta'widh kompase kuwanyisaamu abasunni kuba be basinga okweraliikirira be basinga okutya abo baabwe babafaanana abashiya abairaani tebalina njawulo okujjako omuntu nga tamanyi tareekhe
wa busiraamu wabashiya bajja batya era baali balwaniridde busiraamu bukyanga babaawo. Ekirala olina okusuubira nti Russia naye ejja kuvaayo engeri gye bagirwanyisa mu Ukraine nti ejja kuvaayo yambe ku bano ne China abo bennyini bebaleba obusiraamu era bakoze kinene nnyo ku busiraamu mu kutta abasiraamu mu kuwamba ensi z'obusiraamu nga ekyali ekikiniya n'ebirala. Kati ng'oga nti abo bajja kukola ki bantu. N'olwekyo kye tulina okukolera baganda baffe kubakwasa Allah na kubasabira nnyo, naye saawa eno tebalina mwakirizi embeera mbi naye Allah ate ye teri kiri waggulu. Yabamereka okuleeta ki nga balabye nga Isirairi eyinza okuba ennafu kuba aba Hamas kye bakoze n'aba Qassam Hizbullah yoleka eri era olaba ekanyugayo baba nabigendererwa kubuzaabuza kukola ki. Naye abantu bano abatamanyi byafaayo bya busiraamu nabashiya naki bwe bajja ne boogera ne babugumiriza abantu nti wa Iran agenda kukola ki. Ebyo tebiriiyo. Naam, inshallah tugende ku bibuuzo byaffe waliwo ebibuuzo byetubaddewo nabyo. Naawe nga wemutegeeza gwatulaba yonna gy'osinzira osobola okuweereza message yo ekibuuzo kyo ku message ku namba y'essimu eno 0702 46 23 9 namba y'essimu tugenda gifuna. Ne ku namba yaffe eya studio ogenda kubanga okuba buterefu tugenda kuba tukufuna ku 0758 166 musanvu 0758 musanvu ogenda kubanga okuba buterefu kakasa weteeketeke bulungi tugenda kubanga tukufuna. Sheikh Kiriza tutandike n'ekibuuzo kino. Kadde kano tuli mu nnaku njeru era oli abuuza nsaba kumanya ku nnaku enjeru kitegeeza ki era lwaki ennaku zino zisiibibwa oba tuzisiiba. Ennaku enjeru lwe lunaku olw'ekkumi 13, 14, 15 nga tubalira ku mwezi tetubalira ku ki ku njuba. Ennaku ezo zibaawo buli mwezi. Lwaki ziyitibwa njeru? Kubanga omwezi gwaka okuva enjuba egudde paka olubudde lwe bukya. Ennaku ezo 13, 14, 15 Nabbi Muhammad yazitukubiriza tuzisiibe ng'era bwe yatukubiriza tusiibe ennaku 3 mu buli mwezi era nga bwe tuzisiiba tubanga abasiibye omwaka. Naye ennaku ezo 3 oyinza okusiiba enjeru nga kyekisinga obulungi, oyinza okusiiba endala zonna kasita osiiba ennaku 3 mu mwezi nga kya sunna si kya tteeka. Abamanyi bakyegattako nti okusiiba ennaku enjeru sunna laisa biwajib, si wajib. Bwe tukikola tweyongera empeera ekyo kimu. Ekyokubiri sunna ono ayamba okuzibikira ebituli ebibeera mu farula bwe tukola sunna mu kutwaliza awamu. Ekirala kweyongera amadaala fil akhira wa fil janna. Ekirala lwaki Nabbi yakubiriza ennaku enjeru kuba omwezi buli lwe gujjula tulina okwebaza Allah liiktimaali masalihi nnaasi, migaso gy'abantu gijjula, bye bakola byeyongera. Ekirala kigambibwa nti mu nnaku ezo enjeru omwezi we gujjulira ennyo omusaayi guba gutambula nnyo mu mubiri. Kati mu kutambula kw'omusaayi ennyo amakubo ga sitaani ne gakola ki? Ne gafunda. Kati bwe gafunda ne tubanga twebaza Allah olw'okututaasa sitaani n'okufunza amakubo gaayo tubeere nga tukola ki? Eddukira mu musaayi mwetambulira mu misuwa oba mu misiwa. N'olwekyo
nekibanga kirungi okusiba ennaku ezo era nabbi teyazirekangayo la fi safar wala fi lhadar oba ali mu lugendo obanga mutuuze ebyo byebimu ku byenzijukira wallahu alam. Naam. Sheikh Kiriza tweyaziza ekibuuzo ekyo n'okuddibwamu kwakyo. Naabuuza nti omukyala avuddemu olubuto alamulwa atya ku swala ebbanga lyamala nga akyavaamu omusaayi? Omukyala avuddemu olubuto alamulwa atya ku swala? Omukyala bw'avaamu olubuto kisinziira. Waliwo lwavaamu olubuto ne tumbalanga omukyala owa nifaasi. Owa nifaasi yali mu musaayi ogw'okuzaala. Oyo esswala emuvaako paka lwatukula okusiiba n'ebirala. Naye taliwa swala wabula okusiiba akola ki? Akulibwa. Owa nifaasi. Kati ddi omukyala tutumbala nti kati agenze mu nifaasi? Abamanyi b'obusiraamu naddala Sheikh Uthaymin mu kitabo kye bakiyita Dima Tabiiya yaga nti abalwa omukyala nti abalibwa atwala amateeka g'omukyala owa nifaasi singa azaala ma yatabayyanu fi khalqul insaan, nga okutondebwa kw'omuntu kyazadde kyeyoleseemu okutondebwa kwaki kw'omuntu. Amakulu ng'omwana obutonde bwe bulabika nti eno nnyindo gano maaso kuno kutwalabika nti atondeddwa. Era mu kitabo ekyo kyennyini n'aga nti ekyo kibaawo mu nnaku 8 oluvannyuma lw'okufuna olubuto oba ennaku 9. N'olwekyo bw'azaalira mu nnaku 9 eyo abeera wa nifaasu, naam, esswala emuvaako n'okusiiba n'ebirala byonna ebizira ku mukyalo owa haidh. Bw'azaala oba olubuto eruvaamu ng'ennaku 9 tezinnawera, oyo esswala temuvaako, naam, damuhu damu fasaad, omusaayi gwe guba gwa bulwadde si gwa kuzaala, n'okusiiba n'ebirala byonna aba abikola. N'olwekyo tutunuulira olubuto luvuddemu ddi? Luvuddemu nga tannaweza nnaku 8-9, olwo tubala nti oyo sidda mu nifaasi. Eyo sidda mu nifaasi. Mwana gwazadde oba olubuto oluvuddemu terujja mugaana kusaala, kusiiba n'okukola ki. Bwe zisukka 8-9 olwo nga tugamba nti ogwo omusaayi gwaki gwa nifaasi, olwo abeera takola ki? Tasaala, tasiiba okutuusa lwakola ki? Lwatukula. Naam. Kiriza Sheikhe, tugende ku kibuuzo kino ekyokusatu. Mu nteekateeka eno onagamba nzikirizibwa okutunda ettaka ery'ekipimo ekitono mu kifo eky'omutindo n'ettaka ery'ekipimo ekinene eriri mu kifo ng'ekifo ekyo kya mutindo gwa wansi, okugeza nga mu kibuga ne mu kyalo. Naye nga mu kibuga ettaka lyagenda okufuna mu ttono naye olw'ensonga kifo kya mutindo, ate eri mu kyalo ng'agenda kufunamu kinene, bagenda okuwanyisiganya mu mbeera bwetyo. Kino ebeera riba oba? Riba ebuzaabuza nnyo. Ebeera mu bintu bya mirundi ebiri. Ekisooka zaabu ne feeza oba ssente. Amakulu athamaniya, al-illa thamaniya, ensonga kuba nti muwendo gwaki gwa bintu. Kati mathalo lisinga awaanyisa zaabu ne zaabu biteekwa okwenkana awatali kusukkamu, kuba byonna byemutindo gwe. Musinga awaanyisa zaabu ne feeza ne feeza, naam, zirina okukola ki? Okwenkana. Nabwe ekyo singa oli akuwola zaabu era olina ku zaabu ayenkana ne gwe yakuwola nga toyongeddemu. Nabwe ekyo feeza. Kati thamaniya ate singa byawukana ajinaasi, naam, kati zaabu kirala ne feeza
singa nze tuwanyisa zaabu ne feeza kitegeeza nti osobola okumpa zaabu ekkiro emu feeza nompa 10 kuba kiki kirala naye bisharuti taqabud kalombolombo tulina kukola ki buli omu okukwasa munne sigamba nti nja kukuwedda awo muba mugenze mu riba annasiya riba annasiya riba alfadl ne riba annasiya naam okeereya tekikkirizibwa betuwanyisa mukono gubeere kuki nanabi bweyagaa fa idha ikhtalafat hadhihi alajnas fabi'u kayfa shi'tum idha kana yadan biyad bebyawukana mu jinsi mu mutendera zaabu feeza byanjawulo mutunde nga bwe mwagala bwe guba mukono ku mukono era ekyo Sheikh Dr. Adam kye yagamba nti oli omuwa ssente naam ewa boda naam ate nakugamba nti kankuleetere balance awo kagenda wali okuleetera balance ayina kukukwasa dokita yakisomesaako kuba bw'atakukwasa kano kakeerewa kiba kiyingidde mu riba ki riba annasiya riba annasiya kati era riba abeera mu bintu ebiriibwa ate nga birengebwa oba bipimibwa ng'ebijanjaalo ku bijanjaalo kasooli kasooli naam kati bw'otunda naam ebijanjaalo n'ebijanjaalo birina kukola ki kwenkana kasooli ne kasooli birina kukola ki kwenkana bw'aba kasooli n'ebijanjaalo si kalombolombo kati we byawukana ebikenyu nga kwawukana kunene nga kwawukana kunene nga bw'olaba tulina naironi ne kasooli owaki ekyo ate guba kino kiba kirala na kino kiba kirala mutemuba riba osobola okuwa oli asobola okuwa kilo 10 eza naironi gwe n'omuwa 2 n'omutindo guyinza okuba ogwawo kati kyenjagadde ebyo bye biri mu riba nabbi byawa illa ensonga imma muwendo imma kuliibwa na kukola ki na kola ki na kupimibwa oba kulengebwa era naga alburru bilburri yash'iru bisha'iri atamru bitamri almilh riba illa ha biha ebeera riba okujjako ng'omuntu akoze eki bwe biba byenkanye naam temuba riba naye ate oli alina okukuwa mukono kuki nga byawukanye mu jinsi kati tugenda ku ttaka nti balina kusooka kutegeera kino wetategeera kino kati okuwagisa ettaka ery'e Kampala n'eryeri ewaffe e Bugerere toyinzaga nti ewe Kampala akuwa 10 ku 10 n'owe Bugerere eyamo temuba riba kuba naam ebyo tebiri mu bintu ebigendamu ki ebigendamu riba kuba tebigwa mu bino bye twayogedde thamaniya naki ne alkail oba bipimibwa era nga bwe mutagenda mu riba abantu kibabuzaabuza nnyo oli okuwa embuzi emu gwe n'omuwameka ekyo kirala oli n'akuwa ente naam gwe n'omuwa embuzi 10 eyo tebeera ki riba ebeera mu bino byokka bye tusobola okukola ki kasita mukkaanya naam kale atulaba mulungi kiriza tugenda kuwumula mu katono we tukomawo ngenda kusooka kujja ku simu yo ate tulabe ekibuuzo kyo kyonna ky'oba obuuzizza tuli mu program buuza oyige Ali Abdallah Senjala Abu Hassan zali okuweereza ndine mukadde waffe Sheikh Qasim Ahmed Kiyingi gwe tutambula naye munteekateeka eno ye Salam TV. Kyabazinga gabula na dyopo wokuna afunvuwe twide wano mukazi mingi sobola okubanga tuwaya kuna batyambe bageme kyebalina kulwalata basobola okubanga bawayo aye nga mbyona bina tubakoba nti wayo ngoko ensamu mubbe yabalina obugambo bw'omukwano nga buwomu botaba babagosa kuti omuziro ogwo oli kuba gwaki kobera kwa abantu gwakuwa kyabazinga atuleetere ine bantu ng'okozesa ki momobbe nono tulibakusiimwino okubona nga mwidya ku bitundu byaife eno okutuwagira mukozese momupe
nga musobola okulankulanya omukolo gwayise bantu bana tibasala momope yabwerere tuli kuniga star ndala mukaga itanu sita otege isatu oteo ash onige yes. Pay or shop with MTN Momo and get cashback every week. It's free of charge. Use the Momo app or dial *165*3#. Owai, ono mulungi? Mulungi bulungi, Blue Band yasinga. Akolebwa mu butto w'ebimuli byaffe ebya bulijjo ng'ali ku mutindo. Alina omega 3 ne 6 ayamba okukula obulungi, vitamin D okugumya amagumba, vitamin A okulaba obulungi, ate n'ekirala muwoomu nnyo. Nkuyambye ntya nnyabo? Kwe kusalawo okutuufu lw'obulungi bw'omwana wo. Blue Band. Now, many of us would prefer to use the Kavera when going for shopping or buying whatever stuff you usually buy for home or for your children or for whatever. Now, I would like to advise you. I think it's much better to keep our environment safe by using paper bags or cloth bags. Those are much safer because when we use the Kavera, you throw it around, it could block our drainage, and you know in Kampala what happens when it rains. There's a lot of blockages, and usually that causes a lot of problems in terms of water all over the city. So that's Obutondi. This message is brought to you by National Environment Management Authority, Kampala Capital City Authority, Vivo Energy, Airco, Pepsi, Stanbic Bank, and NBS TV. Choices. Choices means choosing. And when you choose choice. Choose blue, red, white, or stripes. Choose your last-minute devastation. Choose your last-minute sensation. Choose derbies, choose news, choose HD. Choose goals and goals. Choose your package, choose your price. Choose choice. The Premier League, all on DSTV. Eno ye Salam TV. Webalire ddala yonna gy'osinzira okutulaba n'okutuwuliriza. Ali Abdallah Senjala Abu Hassan. Kale ngenda kujjawo ku simu yo, ngenda kuyita ku namba yaffe butereevu okuba butereevu mu studio ku 0758 666 namba eri ku screen yeeyo ojja kugiraba 0758 666 wereze buuza ekibuuzo kyo ng'oyita ku mpewo okwo kwennyini. Kandi aba ali ku simu. Hello? Hello? Oli butereevu ku Salam TV. Yes, sebo banyabo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yenda maaso n'ekibuuzo. Hello. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Erinnya n'egyosinzira. Kati sebo sekanze mbuuza. Ebikwatagana n'obusiramu. Omusiraamu bw'abeera awo nga musiraamu naye ng'alina amasaba ewuwe. Kati amasaba ago ng'aggyamu ebintu n'abireeta mu masigidi. Omuntu oyo alamulwako atya ewa Allah? Ayina ebya shiriki. Bikkirizibwa okubijja mu masabo n'abireeta mu masigidi okuyamba obusiraamu. Ono mukyalaani n'egyosinzidde? Bampita Sofia Muhammad Golo nzidde wano ennaku. Kale webali nnyo webali ddala mukyala Sofia. Ekibuuzo kyo kigenda kubanga kiddibwamu. Katulabe omulala ali ku simu. Hello? Hello?
oli butereevu ku Salam TV. Hello. Yenyabo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Laila. Nakazi. Mbano natete. Yenyabo. Mbadde mbuuza. Ono bufumbo bubeera butuufu kubanga omwami wange tusobola okuba nga tuddamu nikeeyo oba tugenda mu maaso n'okubanga tugenda mu maaso n'obufumbo. Mbadde njagala kukimanya ekibuuzo ekyo oba tetuli mu bufumbo butuufu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga tonnavaako ekibuuzo nsaba okizziriremu. Wangi? Nsaba onziriremu ekibuuzo. Ngambe twali tugenda mu nnika naye naye ate nga ndi lubuto lwe twakola ensobi ne tubeera nga tubeera wamu naye kati ate ne mmaliriza era ne tufumbirugana naye. Mwangi? Nika mwagikola temwagikola? Twagikola nika. Okay. Kale. Katufuneyo omulala. Hello. Oli butereevu ku Salam TV. Nyabo basebo. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Ahmad Shabani Kaliro. Ahmad osinzidewa? Ndi Kaliro sebo kusoka. Yenye sebo. Mwebala okuweereza. Kale sebo nabo bali kuwuliriza nakulaba. Kati sebo kyembuuza. Oweekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasomesa ku butonde obutonde bw'ensi ng'ebibira, emigga n'ebisigadde sebo. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh ndoza tusooke tulabaabo basatu. Mukulu Ahmad Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasomesa ku butonde emigga ebibira yabisomesaako. Obutonde bw'ensi bulina okukuumibwa olw'emigaso gyabwe enkuba ejja kusinziira ku butonde bw'ensi. Singa ebibira tebibaawo ng'enkuba ekola ki? Ekendeera oba egaana okutonya. Kyova olaba nti ensi ezitaliimu miti, ezitaliimu bibira, ezitaliimu nnyanja, omusana gukola ki? Gubayisa bubi, gwaka nnyo. N'olwekyo okuba nti obusiraamu bwajja okukuuma obulamu bw'abantu ng'ate ebyo bye biyimiriddeko obulamu bwaki bw'abantu, kitegeeza nti n'okukuuma obutonde bw'ensi kya tteeka. Naye nga ye Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza, ekiraga nti yayagala nnyo obutonde bw'ensi tubukuume. N'agamba musiraamu tasiga muti gwonna ekinyonyi ekiryako ojjako ebeera saddaaka. N'atuuka n'okugamba naam idha qamat alqiyama fi yadi ahadikum fasila falyagrisuha. Enkomero bw'owulira nti kati etandiise egenda kuyimirirawo naye ng'okutte endokwa y'entende gikole ki? Gisimbe. Naye ng'endokwa y'entende emala ebbanga miyitirivu okukola ki? Okukula. Bw'aba akulagidde ekyo kiraga nti obusiraamu tebwajja na kikontana na butakuuma butonde bwa nsi. Era bw'oba weetegereza Qur'an naam wa yuhliku alhartha wannasil wallahu la yuhibbu alfasad. Yali ayogera ku bantu ababi aboononefu abatambula mu nsi nga boonoona, be bazikiriza ezzadde ne bazikiriza harth ebirimiddwa byonna, obwe bwonna buba butonde bwaki? Butonde bwa nsi. N'olwekyo obusiraamu tebulina tteeka lijja
nga likola ki likontana n'obutonde bw'ensi. Hatta Nabbi Muhammad bwe yasindikanga abantu mu ntalo ng'abagaa temutema emiti, temukola temutta abavubuka, temutta baana, temukola kino. Ebyo byonna kukuuma butonde bwaki bwansi. N'olwekyo obusiraamu tebukontana na kyakukuuma butonde bwansi. Naam. Sheikh, tugende ku Mukyalaira agamba yingira mu bufumbo nakulanika nga ali lubuto. Obufumbo bwabwo ebigambo by'okuwa olubuto n'obutamuwoowa kamba gambe ekigambo ekijja okubaweweeza. Naam. Ku nsonga eyo emitima gy'abantu kuba ekintu ekyo kibobbya abantu emitwe. Era abantu abamu batuuka noga nti nika twagala tujeddemu itwe gye twakolera enfu baatuwoowa tuli lubuto. Ekisooka kye tulina okumanya ow'olubuto abadde mufumbe w'omusajja oba abadde si mufumbe abadde waabwe. La waliwo okuba nti oli muka musajja n'oddukayo oba omusajja n'akuta n'oyingira mu bulala nga tonazaala lubuto olwo. Eyo nika nfu 10 kasita oba ng'obadde mu bufumbo. Kubanga obusiraamu tebukkiriza kuwasa bil ijma kyabamanyi ababibwana bagyegattako. Naam. Nti ow'olubuto takola ki? Abeera mu'tadda, abeera ali ki? Muidda. Muidda. Kati idda eggwako ddi ng'amaze kuzaala mwana. Kati tuli ku mukyala abaddeyo muki nadduka ew'omwami ng'avuddeyo n'olubuto oba omwami n'amuta naye nga idda tennakola ki? Tennaggwako. Omulala n'akola ki? N'amuwoowa. Era mu kitabo kye tusomesa abaana ba Thanawi ekya usulul fiqh bagamba nti abamanyi baawulawo wakati wa fasidu ne baatilu. Naam, mu bifo bibiri mu hijja ne mu nika. Kati mu nika eri baatilu nfu min asaasihi. Sheikh waffe yali atusomesa amusaasire Sheikh Bakari Musoke naga nti enjawulo wakati wa baatilu ne fasidu. Baatilu kyo kibeera min al asas ku musingi gwakyo kiba kiki? Katonda Sheikh akutusaasirira akutukuumire. Ekyo nkijjukira nnyo naye yatusomesa usul fiqh ne Sheikh Dr. Kalisa bonna Dr. Allah amusaasire naye bwe yatugamba Sheikh. Kati Sheikh Bakari Musoke naam min asas batil kwega kyonna ng'omuti bw'ogusiguukulula ne gutasigalamu ye batil mu baabo yannika ne ya hijja. Kati oli bw'awasa omukyala ali mu idda n'amuwoowa naam bufumbo bufu. Ngeri omusajja ayinza omwana we okufumbirwa awantu n'addukayo n'amanya nti ali buto oba n'amanya nti idda tennaggwako n'agenda n'amugaba awalala. Eyo nikaahu baatil. Eyo nikaahu nfu. Fasidu tetujja gigendamu. Fasidu ye mukhtalafu fiihi ne mugundi ne muhijja ekyo era bakinnyonnyola singa wataa qabla tahallul al-awwal. Naam. Ebeera baatil. Tujja kulabawo. Kati bw'aba si mufumbo katuli ku mufumbo yafunira olubuto awaka. Naam. Wafunira olubuto awaka omuntu n'ajja n'amwogereza. Kati amwogereza ayinza okuba ye nannyini lubuto oba si ye nannyini si ne ye nannyini lubuto. Mu mbeera zonna nika eyo naam bwe mugikolera ki mwe kyemukakasa oba ntegerekese bwe mukakasa nti kino kye tukola kituufu tekirina buzibu nika ebeera ki? Ntuufu.
lwaki ngaibwe ntyo kuba muyinza okuba mwakikola mugamba nti ow'olubuto bamuwoowa nam nga kimumanyi era ge madhibu ge mutambulirako kuba amadhibu ga Shafi ow'olubuto awoowebwa mutulaka mu kutula lulwo si lulwo kati mwe mukikolera wano itikadiya mwalina kiki era mmwe mwagenda okikola mumanyi mukola bifu oba mukola bituufu oba mwalinamu okubuusabuusa kati bwemba mukakasa nti kyemwali mukola kituufu kiba kituufu era temugiddamu bwemba mukakasa nti wadde tubikoze naye biki bifu oba mubibuusabuusaamu kiba kiki mugiddemu kubanga amasala tegali muttafaqun alayha ti abamanyi bagegattako nti ow'olubuto haramu okukola ki okumuwa waliwo abamukkiriza waliwo abakola ki abamugaana omuwa wanga bwe tulabye Shafii yagamba nti la hurmata limai zina amazzi g'obwenzi galina kitiibwa kyonna omuwowasa nowegatta naye olubuto olw'obwenzi bw'oba omuwasizza genda wegatte naye talina buzibu terwina huruma yonna kitiibwa kyonna aba Maliki n'aba Ahmad ne bagamba nam tomuwoowa eyo fatwa eri muntashiri saawa eno Uganda nam titawoowebwa nam fatwa eyokusatu yeya Abu Hanifa egamba nam nti bw'aba eyamuwa olubuto yamuwooye nikeetuuka bw'aba mulala ekyo ndaba nga kiri wakati kati oli ayinza okwebuuza nti okakasa otya nti lulwo gwe kasita olukakasa nekalufuna gwe kalumuwa nekaluweebwa oba kalufuna naga nti oyo lulwo nemukkiriziganya lubeera luki ekyo ekigambo naba nga kyekiri wakati ekikwatagana n'edhurufu z'abantu naddala wano e Uganda naam Sheikh Kiriza tulabe ne mukyala Sofia kibuuzo kye kibadde kikulu oli musiraamu naye alina ebintu eby'omu masabo naam ekiseera ekituuka nga ate abireetako ne mu muzikiti ebintu ebyemusaba bamuwa ssente gundi wawa usatambula nabyo kino tekika ekisooka nga kikulu omusiraamu aye sijaga omusiraamu omuntu yenna alina essabo taba musiraamu taba musiraamu naam bw'aba musiraamu n'azimba essabo obusiraamu aba akoze eki aba abuvuddemu ekyokusatu takkirizibwa na kuyingira mu muzikiti innama almushrikuuna najas fala yaqrabu almasjid alharam nabbi yabagaana okuyingira emizikiti ekyo tayingira mu muzikiti ekyokuna ne bw'aba asaala akola ki nam eswala ze tezituuka n'okusiiba kuba simuki simusiraamu ekirala bw'ayingira mu muzikiti n'osaala naye fe abamadhibu ga Hambali nam tuga nti man wakafa maahu kafir fafadhu wa salatuhu batila ayimirira n'atali musiraamu nam abaira fadh aba asadde yekka era eswala yekola ki efa bw'osaala wekka emabega wa layini bw'abakulembera temuyina swala kasamba nga mumanyi nti wasaba wakola ki bw'asaala naawe wano eswala toyina kuba oyimiridde n'atali muki musiraamu ekirala nga kikulu nnyo nam sente zivudde muki mu bintu bye ekisinga obulungi kuzeewala era nabutakola ki inna allaha tayyib la yaqbalu illa tayyib katonda mulungi takkiriza okujjako
akkiriza kirungi n'ebivudde omwo si birungi kafankunayiwe amutwala eyo tetwetaaga abafaanana bwe batyo naam ozi ekisembayo njagala okuteekayo ekitabo masuliyatu lajina imamul masjid wa lajinatul masjid obuvunaanyizibwa bwa imaamu w'omuzikiti n'akakiiko kuba babeera mu muzikiti nga tebamanyi abantu ne babeera ku kitundu nga babamanyi eri gye nasenga nam gyebiri aba omusajja alina essabo ddene naye kuba mugagga bamweyunira ahulira ssebo ate nasenga mu bifo biri byewunyisa nabyo waliwo yali atuwa ekifo naye nga wassabo tetuzimbemu omuzikiti ekirala kye nasengako nam Mityana road awo ahulira ssebo bandaga nti waliwo omusajja musiraamu yayita musiraamu sijaga musiraamu ayina essabo ayita n'abawala embagendayo ne basomayo edduwa bagendayo ne basomayo naki naye nga essabo weeriri bamanyi nti musawuzi bamanyi nti Allahu akbar ne basoma kati kuba abawaki akasente kati obuvunaanyizibwa bwa imaamu bw'akakiiko k'omuzikiti bwetaaga okulambikibwa biki bye balina okukola ku muje n'ebisaanyizo byabwe balonda bulungi abamu babeera bakyeyamaani b'omuzikiti naye nga wasaba abamu bayimaamu nabanyumiza wano nali ngenda ku hafula eki egundi Madina katuyiteyo Madina Nsaaji namukubeera awo Madina wenyini Allah fatahe ateekewo baraka obula bulungi omwana nantwala ku bodaboda nandaga nti imaamu waawo alina essabo era we walina amaka ge we walina ki n'omuzikiti naye nga yabasaaza imaamu osalira emabega wa imaamu w'essabo nam lumu tuba ku TV ezimu nam ng'oli abagambako nti imaamu tasaana kusaaza wana ebutambala eyo simanyi oba eriyo biki Allah abasaasire abazze ku busiraamu obutuufu kubanga be bazaala obusiraamu wano na Uganda nga baga nti ffe tetujja kusaalira amabega w'oyo imaamu alina ki essabo imaamu mulimu n'abalagula kati musalafu yabagambako bamuga nti oyo musalafu ffe tuli baki baahali sunna muli baahali sunna kimu abalina ki abalina essabo omuzikiti ogwo tegusaalirwamu ogwesa gw'omuntu okukulemberwa omuntu mushiriko ow'essabo negwe tumanyi wadde taliyina naye ng'akola ki agendayo agenda mubasawo abaganda agendako ewa mwannyinaze sijja kumwogera maama gundi nam agendayo oyo abeera nam mushirik ne bwasaala nam olwaleero tugenda kukoma wano abatulaba abalungi mwebalanyo mwebali ddala mukkirize mbadde balabi balungi twatandikidde paka kadde kano programu eno ebaawo buli lwamukaaga kadde kano saa 8 kale tujja kubanga tuddamu era bwetyo mukkirize nsabe sheekh bubaka obusembayo bw'abaana bali mu bibuuzo senior 4 saawa yonna n'ab'ekyomusanvu ne senior 6 bakola ki naye nga n'abayidaadi nabo tubateekateeka tubakubiriza abaana mubateeke mu masomero g'obusiraamu abavudde mu P7 abagenda ku 5 King Fahad yabaguliddewo secondary King Fahad wali ebusega ya mulembe nnyo eri ku musingi gwa international ewa Sheikh Sentomero Shuaib mutuwa abaana tubabangule tubasomese eddiini yaabwe ate oluzungu ojja kusanyuka international naam
abatula mukirize tugenda kubasibira wano tujja kuddamu sabbiiti ejja inshallah taala naye wakati mu sabbiiti osobola okusigala ng'ogenda mu maaso n'okuweereza ekibuuzo kyo ebibuuzo ebituyambako nnyo we tuba twakatuuka wano oluusi abamu bamukyeteekateeka ng'otaddeko awuliriza ddoboozi nga bumaliriza ng'agakuba akasimu oluyinza obutagafuna mu ssaawa awo ng'etandika naye oba obuuzizza wakati awo mu wiiki byetutandikirako osobola okuweereza ku whatsapp enamba eno ekibuuzo kyonja kuba nkifuna bulungi ku 0702 46 23 9 0702 46 23 9 mukirize mbasibulira wano mbadde Ali Abdallah Senjala Abu Hassan ne baganda bange abadde ku byuma timu nene Kasozi atali wangabi atali wangabi atali wangabi national kamune mukadde wange Sheikh Qasim Ahmed Kingi tusinkane sabiti ejja assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eno ye Salam TV. Owai, ono mulungi? Mulungi bulungi, Blue Band yasinga. Akolebwa mu butto w'ebimuli byaffe ebya bulijjo ng'ali ku mutindo. Alina omega 3 ne 6 ayamba okukula obulungi, vitamin D okugumya amagumba, vitamin A okulaba obulungi, ate n'ekirala muwoomu nnyo.